Wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya, oli otya, mu nsi mw'otulabira, essaawa mw'olabira, tukwebaza. Nina Gideon Tugume, munnamateeka, munnamawulire, munnabyanfuna, ye pulezidenti w'abawejjere mu ggwanga. Tugume agenda kukubuuza, tumulese ku nsonga eno yo aptitude test oba mature entry kuba naye yagikolako ate n'agikolera ku university eri yennyini agenda kitunnyonnyola kibeera kitya era kitegeeza ki. Tugume agenda kukubuuza oluvannyuma tugatandika okwogera ebigambo. Tugume wasiibye otya, wasuze otya, buuza abantu. Gyendi ssebo osiibye otya no ssebo ssebo webala emirimu abantu basiima by'okola. Abantu basiima ekyansanyusiza waliwo n'emikwano gyaffe abali ebweru eyo ne baŋŋamba nti oludda okulabika kw'emwesi konse nja genda lwakuba nti amaanyi gakyali matono ate akamwanyi nako kafuuka ka muswaba mujje wa emwesi naye takalina kakati kwegamba wogenda okwogerera essaawa namba ogenda okuddayo nga yena ng'ojenje buseisi Nensanyusa nnyo okubeera nammwe bassebo ne banyaba abalungi mu bwombeefu obw'ekitalo nti musiibye mutya, mwasuze mutya, abali wano n'abali ebweru njagala kubalamusaako. Twagala tulamuseeko abantu abava eyo mu Western Uganda, abava e Kabaale, Kisoro, Rukungiri, kwetooloola Entungamo, Bushenyi, Mbarara, Isinjiro, n'okweyongerayo baraba nnyo MS media simanyi lwaki naye babeera bambuulira, so tubatumiddeko namwe n'Abannayuganda n'abali ebweru kati mpulira nti wanjogoga nnyo naye gye bali Bannayuganda bannaffe gye bali eyo bacapa bali mu America, bali mu Canada, bali Japan, bali yonna Bannayuganda gye bali Bannayuganda bakola. So n'olwekyo tubalamusizaako nti musiibye mutya, mwasuze mutya. Amanya agange nze Gideon Tugume ndi muwejjere ndi muzukulu wa Ndereya Gakyala Emijjera ku Town Council Hama County Entungamo District. Sanyusa okubeera nammwe. Sebo muri mutya? Tuli bulungi ffe. Otusangidde tukyalina okubaganya empawa ku nsonga gye bayita aptitude test. Oba mature entry. Je nakola wagikolera waggulu? Nagikola ku IUIU sali wa kugikola naye bwe ntuuka mu mwaka ogwokubiri ne Kayihura General Kayihura nayagala anemesa okusoma amateeka. Lwaki ate? Anti nali namuwaabira ku misango egimu. Kakati okwagala okunemesa amateeka ne bagamba nti mu O level gye nakola nali siise Ruzungu. Kati waluyita? Nali siruyise O level naye nali nasoma ebirala nga nsomye nina diploma 3 nina degree na postgraduate nina ne masters degree. Kati nze baali bajjeemu degree yange nga yentwala kusoma amateeka naye bwe baatuukaawo ne beegiragirawo ne beetooloola bwe bati bagamba nti olina okukola aptitude test kubanga Oluzungu tiwaluyita ku O level. Ne mbagamba O level mujaagazaaki? E level nagikola nenkola neki nenkola ne diplomas ne degree ne masters mumusalo ne mutwala degree yange weeri nagisomera Ndejje. Kakati ate kiki ekiro munange ne balemera kwawo nga kyebaagala bannemese ne baleeta gundi eyo aptitude test nenjikola nenjifunamu 63 nenjiyita naye okumanya nti byali bizera amateeka saagamalirayo era bannemesa bannemesa era saagamalirayo. Nali ndogenda ate ngende ku KIU ate ntandike buto okwegamba kosi gye nandikoze emyaka 4 namaliriza amateeka nze ngasomye emyaka 6. Okiraba kwegamba batulwanyisa ate ne KIU bandwanyisa nnyo. Ngenda okuyingira KIU kati nga nokozesa mature entry eno ne bagamba boti bagitegeera nengenda ate mu Council for Higher Education ne bagikwitinga ne bagigira bagiwandikira ku ebbaluwa egamba nti omuntu mulina okumuwa gundi alina okusoma amateeka kubanga egundi eyo emukiriza. Jukira bw'oba ogenda okukola eno aptitude test okola eyo mu kosi gy'ogenda okukola
Bwoba ogenda okukola amateeka okola ya mateeka bakubuuza ebigendera mu mateeka bwoba ogenda okukola mathematics era baleeta kubala naye ebibuuzo bye bakubuuza biviira ddala mu primary 4 general knowledge okuva mu primary 4 okutuukira ddala ku level eya A level ne bakubuuza waliwo owandiika essay waliwo owandiika objective waliwo okola ki si kyangu in fact aptitude test ye test esinga obugumu mu test zonna ezibeerawo kakati bw'omala okugikola ekugamba mu myaka 2 oteeka kuba ng'omaze okukola ki okuyingira okwenrollinga mu diguli gy'ogenda okukola singa emyaka 2 gigwako nga toenrollinze oddamu n'okola endala eba eweddeko naye singa ogikola singa ogenda niweeyongerayo esigala eri valid ge mateeka gaayo amateeka gafuga documents agafuga academic documents mu Uganda gajiwa gundi eyo mandate eyo nti mu myaka 2 kye bagezaako okukola kwegamba bw'oba ogikoze ekuyamba okugenda okusoma ate ebirala si ya kutereka buteresi kati nje njagala okutegeera is it equivalent to senior 6 it is equivalent It is equivalent to senior 6. Olupapula lwonna olukkiriza kugenda mu higher institution of learning lubeera equivalent to senior 6 eri equivalent kitegeeza Walukaga bamujeyo mu bukyamu tebabitegedde ekisooka byabakama teyasoose kwetegereza yagambye nti eyo certificate yaggwako byabakama si alina okumanya certificates eziweddeko n'ezitaweddeeko mu Uganda tuwali teeka expiring certificate nti certificate yange jembadde nayo expired as long as ng'ogifunye obeera nayo forever teeka liriwo kati mu kaseera certificate eyo teriiko expired date expired date nkugambye nkutegeezeza nti bakugamba mu myaka 2 beera ng'oyingiddewa university singa oba toyingidde university ebeera eweddeko ddamu n'okola endala kasitoyingira eba ekyaliko forever kubanga buli gy'ogenda yonna ogiteekako n'ogaana nagenda okuyingira ku university nayingirira ku eno teri abuuza oba okitegeera kati ekirala osobola ogikolera ku IU n'ogenda ku St. Lawrence n'osoma wonna w'oyagala kitegeeza Walukaga National Council for Higher Education yayisa university ziri 5 mu Uganda ezikkirizibwa okukozesa gundi eyo test yeyo Gulu University Makerere University IU Cavendish ate ne yemukono yemukono ate tekola ate enkumba yekola enkumba ekola ate mukono tebagikiriza enkumba Cavendish IU Makerere ne Gulu endala zonna tezo zokka ezikirizibwa okutuuza certificate eyo bw'ogikola n'ogiyita obeera waddembe okugenda mu university eno gy'oyagala naye koosi gy'olina okukola enoba mu doketi eyo gyewakolera certificate eyo oyinza ogamba ngenda kusoma amawulire okolamu eyo egenda mu mawulire ebibuuzo ebyo bigenda mu mawulire kuviira ddala ku P4 mpaka ku senior 6 ebibuuzo ebyo obikola so kakati bano electoral commission okuyimirira negamba nti certificate ya Walukaga yaggwako tebakitegeera kubanga sibe balina obuyinza obulangirire document y'omuntu okuggwako si mandate yaabwe ayagala okumanya mandate ya electoral commission genda mu article e661 yeraga electoral commission byerina okukola si buyinza bwayo okutandika kulaba documents z'omuntu zino zayiseeko zino tezinayitako ye kugamba leeta senior 6 oba equivalent senior 6 oba equivalent ekyenkanankana era bwebe maze okuleeta ng'omaze okuleeta omaze okuwandiikibwa ate yo terina buyinza bukusazaamu National Council for Higher Education yerina obuyinza butunulira document negamba eno document si ntuufu National Council for Higher Education ye omulimu gwayo etunulira bino etunula documents eziri equivalent to senior 6 oba documents zewasomera ebweru kati UNEB netunula O and A level yokka kati eno akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza bukole kiti era Walukaga ye member wa parliament owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kakola ensobi okugamba nti kajjeyo Walukaga tekalina buyinza butunulira empapula ezo tekalina
Byabakama is not a documentary expert. Uchaba. Kwanga ote kwanga ori expert mu documents. Okuzetegereza obulungi. Okumanya nti expire kitegeeza ki? What does it mean? Teyakikola. Ye n'agenda bugenzi n'arangirira. Naye gundi ye yesobola okugibasobola okugisazaamu decision ya Byabakama. Tulina gundi biri mu mateeka. Emu bagiyita mandamus. Endala bagiyita sasiorali. Mandamus application eyo gifuna mu high court. Eragira omuntu okukola kyalina okukola ng'omukozi wa gavumenti nga Byabakama. Nemulagira nemugamba gwe wakoze kino nekiddemu. Gwenga akakiiko k'ebyokulonda. Kyokola kituufu. Muri bugomulala ate koto omulala. Mandamus right of bagiyita right of mandamus. Eyo kakati nsuubira Walukaga gye yataddeyo oba sasiorali ebe ekola review okwetegereza oli kye yakola kye yasalako kitegeeza ki kubanga bw'obanga oli mu tribunal oba akakiiko k'ebyokulonda ngaako decision yaako bw'oba ogiwakanya ogenda ate mu high court. Kakati nze kyemanyi Walukaga mugunde ezebbiri mu rights ebbiri ezo bajja kumuwaako emu bamuzeemu addemu asigale yesimbewo ate abawangule. Agenda babuzibu tugenda mu 2015. Obudde buli ku side ya Walukaga. Kino bakiwuliriza mangu. Emisango gyonna soka ne bagiteeka ku file. Kino bino bya mangu. Eno right ebeera kwegamba order eno ebeera very fast. Nobwe banga koti zigeze mu luwumula ofuna certificate of emergency. Okiriza okuwulira gundiyo okuwulira mandamus oba sasiorali. Kati Walukaga kyemanye bye yataddeyo era lwaliro bayinza okuba nga bagenda kumuwa ensala bamuwe order bagenda kumuwa order ajja kwa Walukaga agenda kubeera member wa parliament. Kitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kakola ensobi kubanga Byabakama sigoli n'obuyinza obutunuulira document y'omuntu nga bakugambye National Council for Education yamuwandiikira ne bagamba nti gundi ye ntuufu eyo certificate ebeera ntuufu. Ayu newandiika negamba nti certificate eyo ebeera ntuufu era mu university naye Walukaga yagenda ali mu mwaka gwa 3 kakati buno bye bakola tebabitegeera ati Byabakama yali musango kigwe yali asaze nga gusaze mu butuufu guliwa yasembayo okugenda mu musango gwa Dr. Besigye ng'amuleesemu gw'obulisa maanyi ogokwata omuwala gundi Kyakuwa nani era nagwo gwamukuba ne bawayalinga Kyakuwa ne bawalinga bamuteeka obuntu mu matu era gwamaliriza gumukubye. Byabakama ubagenza omuwa obulamuzi nga talina musango n'ogumu gwali asaze nti agusaze mu butuufu bwagwo bagutulage. N'akakiiko k'ebyokulonda kasooka ng'abeera kyamaani ebintu byonna abikola nga bw'ayagala abikola gaddibe nga lye. Kati yakyankalanyizza obwongo bwa Walukaga sina Walukaga yekka ne NUP n'ekibiina ky'ebyobufuzi n'abalonzi ba Kyaddondo East Babusiro East bonna yabakyankalanyiza naye ng'ekyamazima kye yakoze tekiriiyo alemeddwa okukola ebintu ebirala ali mu kino ebintu ebirala byonna bigaanye Kyagulanyi bamukuba bukubi buli lunaku tannakyayogera abawagizi bakuba nga bate tannakyayogera abamu bali ku ndiri ekawempe bano kumpi 15 bagwa mu mwala bonna bali banyiga biwundu tannakyayogerako kati ali ku Walukaga. Kitegeeza Walukaga era ffe bulijjo tumanyi yasoma nti kana akapapula is a bridge to university. Sikapapula ayi gye bayita aptitude test gogimanyi. Nze sirabangako kitwakola twali abaana 1,300 n'abagwamu abakola test eyo twayitako 17. Sure ate nze nkubuulira twayitako 17 nze nasooka okugikolera Makerere emirundi 2 n'enkuba Makerere emirundi 2 n'egaana nodda ku IU. Yes nasooka okukola Makerere n'egaana n'enkola pre-entry Makerere n'egaana n'engenda ku IU nayo yali by chance okugiyita gwe tebakulimba nga tiwaba wakulimba nti simanyi nti gundi eyo kapapula bagibawe barabe osobola okugiyita aptitude test. It is equivalent to senior 6. Bagenda bakuwa no objectives bwokka bubeera bufaanagana bonna
namba nga bwe ziri nenga buli kamu kafaanane kannaako okuyita kwa akamu n'okatuuka nti keekano oba mugezi nnyo kyeze bakuyisa mu kamooli akatuufu no up to the test yekyasinze n'obwoba ogenza okukola interview ku mulimu mubaga abagenda ku up to the test muganda nga osiitaana so Walukaga muyivu yasoma era agenda kuyitamu nze kyemanyi olwaleero bateekwa nga bagenda muwa order a right of mandamus oba right of certiorari agende omusajja agende akiikirira abantu ba Busiro East yabamaze nalabye Magoola nga asagambiza Magoola ngaga nti oli ne polisi azamukubye edda era tukanyiza naye lwakuba wano leero taliiwo mubalinde ate muwalinde olwaleero kode teeka okufuluma wojja okumanyira ekintu ekyo so Walukaga yasoma Yesu Lukaga yasoma nnyo era alina ebimukkiriza okwesimbawo yes kubanga nsuubira bwe yagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ateekayo admission letter eya Central University yes bw'aba agiteekayo kati ate akakiiko k'ebyokulonda kaba kamuvunaana ki so akakiiko k'ebyokulonda kakola ensobi byabakamala akola ensobi apapa nnyo yapapa n'akola ensobi agenda kusasula nalabye abantu bakolimira Seggona ebintu byonna yabikola naye kati kimuyamba nate nga si yeyaloopa yeyamuyitamu Kalimiro John alina byamanyi ebikwataganye ne aptitude test yali agikozeeko yamuyitamu oyo kadeide yamanyi ki oli yakola ebyo byonna naye nobona okola ebifaanana bitya Walukaga yabalidde nze omanyi mu NUP naye abantu bange benjagala bayitemu Walukaga njagala ayitemu njagala abaswaza ayitemu waliwo omwana ali bamunaanika eyo bamuyita Sekitoleko oyo mwana oyo abeera ku ground kwali bamuleka ayitemu erina waliwo ono gundo ono tebandeke webbaali bamuleke ayitemu muliwo abaana bwe batyo baana badde bakoze undi wamuvaako bali mwezo omukubiri simu takwata na simu takola omanyi obuyaayi nze kankubuulire bali mwezo akulidde entebe awo bamuzaala awo entebe omanyiwo ewaabwe awo bamuzaala awo naye yakulira mu buyaayi bwamuremeramu yadde engineer ati mulaba abeera mu bino abeera mu bikonde era wa bikonde era awo entebe waliwo eyamuyigiriza ebikonde yali mu magye ga president kati yagenda ali bweru bamuyita Thomas Tulyamureeba Byarugaba Thomas Byarugaba ono ali Australia omumanyi atera okumpereza message yali magye ga Uganda kati ali Australia ali Australia Thomas Byarugaba mpenza message buli lunaku mukwano gwange nnyo era eno program alina ogira program ya MS agira kakati ye yatendeka gundi ye yatendeka bali mwezi ebikonde ewaabwe barogo ewabali mwezo ewabali mwezo mama bali mwezo olumu yatuula ku muliro bwati byamutuuzaako ebijadu byewaabwe nemutuuza ku muliro negwakabwe negumuyitako n'avaako nga tegumwokeza kyovula abali mwezo ne Lukwago bagenda kubiisana kubanga Lukwago naye Lukwago no tasaaga naye si yarwana bali be balwana abalwana webali genda Kalungu olabe ewa Lukwago saagirayo kakati ne bali mwezo bwatyo bali mwezo oyo golaba ewaabwe Thomas Byarugaba yamutendeka ebikonde gaali mu magye kakati bali mwezo oyo ye buli kaseera abeera bino wabikakubakati awo kati Thomas Byarugaba yeyamugira yeyamutendeka ali Austria mulungi nnyo sanja mulungi nnyo nnyo so kakati awo bali mwezo oyo gogamba nze sina buzibu naye ekizibu ky'abali mwezo kweyisa ng'omuyaaye takwata simu akulimba ayinza okugamba nkubiraako n'omukubira naddamukwata simu kati nze omuntu bwatu nze sidiringa naye nze wakiri ndiringa ne Lukwago bo sikubira
Bana Lukwago bamukubira ngo omwagazaaki nabona omukubire tagenda kwade ekikumi wadde bitano tanna kyagenda nakuwa tanna yadde nokubuuzaako kakati wakirimanya nti ndi n'omuntu bw'atyo ne bali mwezo yandiwadde mulungi kubanga bali mwezo naye obuzibu bwe ebuyaaye kati ate bwe yakwatagana ne bano n'agwera ddala naba nga agize naye muwange nnyo ate kubali mwezo ne Lukwago ngenda na anze kangende ne Lukwago ogenze ne Lukwago olw'ensonga nkugambya nti nze sikubira muntu simu n'atagikwata ate nga twakanyiza ate nga twogera ate nga tumanyiganye nze siri muyaayi okitegeera siri musabiriza nti nkusaba sente lwaki nkukubira essimu tulabe tutepulaninga engeri gye n'otakwata simu yange oyo aba mubi nnyo mwateseza tulabagane kusaamuka nkonaako ogenda omukoonako ng'essimu nga n'atagikwata ate ng'agiraba eyitemu agiraba kati oyo aba mubi nnyo okitegeera wakira obeera n'oli ng'omanyi nti osindise busindise agende talina kyagenda kukolera ate akuwa ekirukwago Lukwago talina kyasobola kukuwa naye tugume otubikudde amaaso nti amputity test eyo yo yenkanankanira ddala yenkananka by the way Olukaga bajeyo waabwe ate budde abantu banenya Lubongoya nti Lubongoya togaidinga muntu goli munnamateeka okimanyi ka certificate yako tekali equivalent tewabaawo omuntu addamu kayita ka certificate eyo certificate ntuufu eyo certificate by the way esinga ne A-level esinga ne A-level bw'ogenda okugikwitinga mugundi endala esinga ne A-level certificate eyo tekoleka nze ngambye ogenda okukola amateeka gye nakozesa yes ogenda KIU gendayo obuuze gye nakozesa nze kati biri byonna nabireka nenkozesa eno nebanga gye bakkiriza okubeera admitted for law nenkola amateeka kakati bwe manga nasobola okukola amateeka nga nina eyo kati Walukaga ate akola gundi akola public administration kyeza naye asobola anti sisifefeka bangi abalina gundi eyo naye okugiyita guba mukisa kati ogikola olina obbanga olina emyaka 25 n'okwambuka oteekwa nga olina emyaka 25 n'okwambuka oteekwa okuba nga wakola O-level mu biseera ebisinga baagala O-level naye nebwoba wakola primary 7 neweyongerako obulala bakikiriza naye oteekwa nga wakola O-level kakati bagikola mu mwaka bagikozesa omulundi gumu mu mwaka buli mwaka bagikola omulundi gumu nga bwe nkugamba university ezigikola ziri meka ziri 5 mu Uganda ezakkirizibwa mu mawanga ag'ebweru era nabo balina ebeera y'emu aptitude test naye abakola ebibuuzo ebyo ba professors be batuula ne basettinga ebibuuzo ebyo oteekwa nga olina ba professors okugenda okuwa okukkiriza okugikola kubanga okugikozesa obeera ogikozesa on behalf of National Council for Higher Education gwokukuwa okukkiriza okugikola ogikola ku lwa National Council for Higher Education era National Council for Higher Education ye responsible ku certificate eyo si university kubanga university yo ekukkiriza okugenda mu university yonna gy'okola ki era singa nategedde nti ngenda kwogera nandikuleetedde empapula ezo nafuna certificate eyo ate nenteekako n'ebbaluwa yava mu National Council for Higher Education ng'eragira KIU okunzikiriza okusoma amateeka nga nkozesa gundi eyo kubanga nze ne O-level nali njirina ne A-level nali njirina naye bano ne beekwasa mu Luzungu tewaluyita taaluyita kati nenga sibiddamu kasita njirina eno kankozesa eno oba okitegeera naye nze O-level yange nagikolera Mackay College na Tete Mackay wano Mackay nakolera O-level naye twasomera ku New Advanced School wane nakulabye abakimanyi mu 93 nagikola mu 93 96 nenkola A-level nengikolera Kakoma SS diri wa Masaka mubaka Muswaga gye nakolera Ekoki gye nakolera A-level naye ng'era nali wano ku New Advanced tebaali na center twava wano nakulabye netugende tutuulira eri nali head boy wano emyaka gye namala gyonna kati kitegeeza sati gundi ebyo ebibuuze test eyo nsobola n'okubanga namala 6 naye ne bagana okumpa admission kubanga nti tewayise bulungi kankole test eyo n'ogenda n'okola test eyo okkirizibwa ogenda ogikola ogisasulira osasula emitwalo gyali 25 luli naye kati simanyi sente meka nizosasula ne bakuteeka ku lisiti egenda okukola
bomumala okukola baba communicating na emyezi ng'ebiri nga baba marking bakola batya ne bamala ne bakuyita ne bagamba results wezine certificate yino ne bakuwa certificate yo era certificate yekola mu nsi yonna tekwa admitting awo mu Uganda woka so jitwale Kenya yes, University Kenya nenko yonna woyagala kubanga aptitude test ekirizibwa mu nsi yonna kati lwaki batawanyiza musajja wange Walukaga kakati bateeka okubanga omanyi nze Walukaga kyeyayogera nti omusajja ateeka ssente mu kakiiko k'ebyokulonda kiyinza obba ekituufu yaziteekayo taka kakiiko kabana kana atuyamba tuwaliza otusentuufu ezaki 226 dirwe kale kawadde entuufu Lilo kali kawadde entuufu Lilo kawa entuufu era njagala kimanye nti 226 era ekigenda okuvaayo kyekyo 226 nayo yaliwo luli kitegeeza omusango gwa Walukaga tebagusaze nga basinziira ku facts tebasinzidde ku facts mwaddemu feeling bateeka okubanga Segona yayita wa Gundi we Wakiso no naye muri wa sente oyo Gundi oyo returning officer Robert muri wa sente ojukira bwe yarangirira owokusatu owentebe narangirira owokusatu abala n'abaleka awo muzibu nnyo ku sente kati bayiza okuba bamuyiseemu n'alyoka convincing abali abeeri ntowaye Walukaga mukoleki naye nga nabo bandikusaza amagezi ng'abantu abakulu ne bamanya nti Walukaga bali tebabadde tebalina kumujja kubanga twalina na incident endala Nakawa nti bali basaba Nakawa West waliwo Nakawa Division West Constituency ne kakati bana bakola ki bagusala ne bagamba nti bwowe talina nsonga era bwowe yagenda mu High Court ne kakati kiraba bali yebuuza bali basaba constituency taliyo naye era tebalina kye baba bakolako oba okitegeera kakati otono alina n'empapula ze empapula za Walukaga yasoma Walukaga toweraliikirira muganda wange Walukaga wano gwe nga munnamateeka alina wasobola okubira akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga ne kamuliyiriro byekamutuusizza ate era yakakubyeyo mbadde manya kakubyeyo okugyawo kino asoosa abakosts osooka kusaba order wanga yabwangu asabe mandamasi yabwangu ejjewo kino bwemala okukijjawo alyo omusango waliyo main application order eva mu main application kati main application yegenda mu maaso gwe ujja okuba costs kubanga akakiiko k'ebyokulonda sike kalina okutumira empapula mu Uganda abalina obuyinza okuverifying empapula the National Council for Higher Education oba UNEB ekola ku O level O and A level ate eri bali bakola ku higher institutions of learning ne foreign and documents kakati gwe akakiiko k'ebyokulonda wabuyinza wabujjawa obulangirira certificates z'omuntu ntinfu era n'otuuka n'omuganto omuwanduukuludi wabujjawo tebabulina so abawagizi ba Walukaga baddemu amaanyi Walukaga basigale nga anoonya akalulu era ku ballot agenda kubeera ku Walukaga ajja kubaako nze nkubuulira amazima bano bonna bye bakola tebiriiyo High Court eteeka okupanga eyo right of mandamus teriiko kugamba nti ate bali nobwebeera mu luwummula bagiyitayo certificate of emergency ebayitayo babalamuzi omulamuzi najja n'awuliriza sinakuwuliriza kumuwa buwi order yakumuwa kubanga eno yo order oli bw'aba yakusaliriza n'akola byakoze ate nga mukozi wa gavumenti eno emulagira okutuusa nga main application ewedde omanyi gwe tuna gundi buwembo ono ali mu NUP kati yawabira Katolobwama yatuuka okufa ng'omusango ndooza gwali teguwedde gwamala okugwa ne gugamba gutya nti yali teyasoma naye yamalako Segiriinyo omugenzi yatuuka okufa nga bamuwaabira nti empapula zalina zaali za mukazi naye we yafiira nga tamazeeyo emyaka 3 waliwo yamugjayo kati si yeyeka waliwo omusango gwe beekwasiza ogwaliwo wakati wa Gore mwami Gore yawaabira omukyala bamuyita Loyi Kiryapaawo mu musango ogwo Supreme Court yagamba nti akakiiko ka National Higher Education tekasobola certificate jojja kamalo kasomera waneeno era nti certificate
further observed that a certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself, and it cannot give life to an invalid or expired qualification. Which one was invalid? Warukaga's paper was not invalid, but it was expired. It was not even expired. But because ori omusango kye gwamusingira ori yo lwafuna certificate tyagenda walala ori olwafuna certificate teyeyongera yo olwafuna certificate neyeyongera yo ekyo kyaliko yenjawulo eriwo nti Warukaga certificate ye namu weeri kusinzira mu mateeka eyori yali yagwako kati bano bamuwandikira nti kituufu yagijja wano naye egwako mu myaka emeka yagwako nga tayeyongeddeyo na misomo era omusango gwamusinga kati kyawalukaga tekesi ndala lwaki atebakotize guno omusango anti ndowooza ye bambi obudde tabulina bwakusoma manya amateeka geetaaga kubanga buli kaseera osoma olina okuba ng'osoma naye bw'oba tokoze ekyo osanga ng'okoze ensobi era yakoze ensobi agenda gisasulira ye ng'omuntu omanyi kati baleeta gye bayita public officer standing order omuntu nga bw'okoze ensobi gwogivunaanyizibwako kyekiriwo kati mu kiseera kino kati bajja kugamba nti gavumenti sasula ye byabakama yagenda okusasula olw'okukola ebitali emu magezi kyogamba Supreme Court okay kati ndoza tulinde Supreme Court tetugenda ku Supreme Court kwa I mean High Court egenda kufulumya order ejja kufulumya order eyizo kwa gifulumiza no gifulumya ngegamba nti bannaye omusajja mwe bye mwakoze musoke mbiteeke bali okutuusa nga application gyatadde yene ekoze eki ewedde so application je nkugambye the right of mandamus o sashiorari ezo gunde ezebbiri zigenda kuyamba Warukaga era uyamaze era owadde bambaga mati oyo tacha kadinisa mwagenda kuyita Warukaga agenda kuyitamu Warukaga tanna musango Warukaga yasoma empapula zirina kati singa bakola ensobi ne bamulemesa ne basigenda mu maaso ne bawaganyala sente zibagenda omusasula zisinga ne zeyandifunye mu parliament ngani asasula byabakama bakakiiko bwe banga basalawo ng'akakiiko ke kagenda omusasula naye nze mmanyi nti eyo right of mandamus teyeetaaga nakugamba nti basaavinge bali oteekayo obuteesi bwe ne bakuwa order eno ne bagikuwa bagamba kakiiko kola omulimu gw'olina okukola nga bw'olina ogukola so si kukola gaddibenga lye eyo the right of mandamus kati ate eri ey'okubiri bagiyita shashiorari eyo nayo ekola review gwe wakoze kino n'engeri gye wakikozemu bukyamu lwakwanta ate yo erwawoko nga bano bakyetegereza ensonga naye eri mandamas ekolerawo kati Magola abadde yeewaana ebyo byabwere Magola abadde ali mu kuzina mazina agaga bannange azine gazina Warukaga ye member wa parliament wa Busiro East ate gogenda document kati ate bwagenda ku baluti agenda kawangula n'ebitundu nga 9 yoka 10 ku 10 Warukaga omusagisa aize n'okuwangula n'ekikumi ku 10 awo woolabaawo abantu bagala Warukaga nabalabye nga baga masava tetujja kulonda kati Segona kimuleka wange omuntu ate Segona kyamusuula dda oyo aswaza kabaka kati Segona kyakola ki yena ayogera nga agala okusesema abantu abawugirira emitalimu abantu Uganda bakola ebyo emirundi 3 nawo bamuyamba kitegeeza bamuyamba n'omuyamba ate Warukaga mugezi nnyo okusinga Segona nakitegedde oli munnamateeka Supreme Court naawe gweriva ku ekyo omuntu eyayise gundi eyo aptitude test eyitika oyo Segona asobola ogiyita bagimuwa olabe oba asobola ogiyita ate nga giyitirawa nze munsobera munnamateeka teyagenda mu kakiiko akasunsula ne kamusuula ng'ebizibuzo bimusudde Warukaga yamukuba yamukuba mu kakiiko so kati Segona omuwa amagezi kitugume akakane adde mu Chambers awuze emisango ebisanja 3 aba bakuwadde ate n'emisango ye gyaleeta gyonna taleeta misango gye gyonna gya ddiiru ate musango kigwa yali awangudde
Gyaleta jadiru kugiryamu. Tegeza mulungi mukubira abalamuzi. Bananga atikula. Segona. Nezo nambakala kali abazitikula 1018. Ate batorako butozi ndazali mu butu konotwala sente ogende bazoze kuwashingide owa opposition alwanirire nchuka teri nchuka oyo mutikuza atikula mu musango gundi gwe yateeka mu nkoti y'abantu yagutikula miliyoni 600 Kyagulanyi mbwere nchaka okwawukana kwawe kwava yagutikula mu 600 Kyagulanyi mbwe yakitegere tyasajja balidde mu sente n'agujjayo ojukire bwe yatembe tawo nombabazi n'agamba bazi yagenda okumalako ne go forward omujukira era nawe yatikulira kati go forward yakomawa yatikura mbabazo butamulekera dakantu mbabazo bwavu bwali na bwafa kusegonna atikura tongamba nti ne kuno gwakibalama nago yatikulako ulira nono rabono waro yanyosa kibalama amazina kibalama nabira n'empeke yatikula miliyoni 4 yatikulira mu 4 mu 5 rukaga rusambu kawumbi awo watikulira mama segonna atikula nezange yaziriramu nze nakora affidavit zonna ez'omusango guli gwe yatwala mugoni nenkola affidavit zonna bali balina okunsasula miliyoni 7 segona yampadde 10 kyova olaba nze segona sinza mutunda bwente manyonga yiwa mwali kweni BS namusisinkanye katono muyiwa amanyo segona nagira bwati nenga nali muyiwa amanyo simulabawo sirabawo segona kitegeza siroya muloya mutikuzi mulungi ye wakutikula bakora fo uyene mpuga ne gundi bakora gundi jibaita fo F4C kojaka gato ajimanyi F4C bajita wa F4C nibajikolawo nibajitandikawe mengwawo batikula nibatikulira mu ne mu7 ne bamutikuliramu ne balya gundi Dr. Message ne bamulya morukwe abo bora babo mu walk to work bangambere njokana ya Dr. Message ne mpuga eva mwezo diru bakola bali mpuga se ensimbi zona zaali n'obugaga bwali na mu F mugunde mu walk to work batandi basoka F4C basoka walk to work ne bajigira baleta F4C baba bakava mu F4C ne mubaddewa mutegeze sebona nada mucho ambabo wako kagatoma iyo nada muchi gwe abana batikula abo mu go forward cyo bastegera nibategureza kwa gundi ne bavayo katate bade bakomyeho kati bayingide kate umuti bavude mu muti kati bari mu gwe abana batikula abo kizo sibanchuka siyagambo batusa gwanga bari badira ale bakukiriza kubasemberera nze nari ne Samukaku ne Henry Rubowa ne Mabike ne Mpuga kubino bino nganjagara twegate mbere ko tubere ki tukore alliance tebanzikiriza do kusembera awari sente bote bakukiriza bakudi tuwanterembwa sezati zinzise iwacyaguranye naye byonna bigenda kubagira Kyagulanyi wale yagenze Mengo tagenze Eddie lero babadde bamuyise Mengo Emengo nukwegenze edda Emengo bajitanga embuga okiika bukiisi mbuga so tebakuyita mbuga kati bw'olaba nga batuusa okuyita abantu embuga ate ekyo kiba kirala kitegeeza baba era bwe wagande bwe bakuyitanga embuga wagendanga mu kooti ya Kisekwa obudo kagedanko kojja kageto wali balina okukiika tebalina kuyita gwalina okukiika embuga ate bwe wakiikanga embuga wagendanga nga weetise wabaawo amakulu ga Kabaka wabaawo amakulu agabeera ag'okuteeka mu nkuruze enkuruze ebeera nsawo ya Kabaka enzibizi nga yooteekamu n'ogenda n'oteekayo nga takuwaze takuyise okitegeera runo lwaita kato oluwalo lwandibadde nga abantu bagenda ne bateeka mu nkuruze nga twali abakoze eki ekyo kyalingawo naye olaba Katikkiro atandise okuyita abantu okusamoninga abantu Emmengo ate awo kigenze wala nze ke bansamoninga Emmengo siddanga ngulu buli kaseera mbeera mu lwadde olubuto lunuma lwate lunumye amagulu ganuma bwe bate ganumye ng'era nzirukana balina kye bakuwaayo funa yako okulya kuna gwe kakati bw'aba agenze Mengo
mumuwena ku ntono amanyi gagenda muggwa amanyi ge yafuna ku ntaana y'obote gagenze omanyi kankubulye emengo tuwakyali yadde akasamba yadde akamu ogwadde gusigadde bagula banga gusarasezibwa juzi ebintu byotwogera biyita byakusaaga omusambo gwali gusigadde mengo bagula banga gusarasezibwa juzi ku Lwokuna oluyise tekyali yadde kasamba tekyali yadde kuwanda dusu nti nkuwanzeeko tekyali emengo linda bagenda n'obawulira bonna bagenda kugwa kati etusu anaana aligira emisambwa gyesamba dda Katikkiro emisambwa gyavaayo dda enono bagisobya abataka babasobya buli kimu kyonna buli kimu kyasoba kubuulira kati nze kubuulira buli kimu kyasoba bwekimala okusoba kakati obuyinza obwali emengo obw'emisambwa n'abaki n'abatwezi n'ebiki bonna bafuluka kabaka bamusobya bamuleeta kiro saawa 6 jangu ogulewo enkuuka kabaka baleeta batya kabaka okugula enkuuka saa 6 ez'ekiro kabaka n'omujja mutulo ajja kugulewo enkuuka ati bano baba bali mukola sente kati esente zatta Mengo zisse Mengo ne mulimba n'okulimba nti amasiro gatute bilioni 13 agamasiro ago lindako bagamaliriza bulungi ebadako obubbi bannange kojja lwaki togamba bantu agamasiro mukaka tunda mugulo tuka wali no raba ya daka umbe akagenzaawo emuri fetwazitwara wali emuri esuri fetwazirete hizi natwara emuri fitugume netike muri nazigena nezi jerie nasa neri bazituguzeri nezetika nenziretawo masiro abantu balete emuri bilioni 13 bagambe bakozesa obubumbi 13 otya n'okutya teri ya de toilet e flashinga sure wagenzeyo tugume atize wendeze ngukunje obadeki genda yo rabego gendo rabe nani bakugaba nebandange gundi yarese pevers kigambibwa nti pevers bataddewo zataka ombika muno milioni 3 nenga gundi yazirese aliwa wakadu kiberu yazirese yali gwe wa contract yeyo ate bya contract ye yazitona ate yazitona abamusasudde nandi gwe bawa contract ye ate contract ani yali agaba contract ano mulala gwe bagabira contract kati bani aba bino kati bilioni zino zalazeewo endala ate namanyi kubanga Museveni yawa Museveni kugula muri emuri fetwazitwara leba bichi emuri fetwazitwarayo nkugambye ostegeera nebalido bumbi yabagamba 10 nefa abamanyi tugamba bulide 10 kubanga UNESCO yaleta sente Japan yaleta sente Sweden yaleta sente America yaleta sente netuka yasoka kwa milioni 8 oluvanyuma niwagamba nti muleta accountability ne bajirema America negamba komyo milioni 18 bakumyo 18 yaba milioni 8 za dola za Uganda accountability ne balemera negana amasirago gora basiga Buganda kubanga Buganda tedangawo nga Buganda eteke lyajjawo Buganda obwa kabaka erya 1967 terijibwangawo era ebintu bye batwara obote byaragira ne bidda mu central government tebidanga n'amasiro mwegali bigo bya mugenyi mweri olubiri lwankore mweruri ebintu byone tebidanga barete teke dala lye bayita traditional leaders traditional babayita Traditional Cultural and Traditional Leaders Act yeriwo bazzawo buza bakulembeze naye tebazaawo bwa kabaka tebazaawo bugabe bwankolera tebuli tegeza kabaka wali naye Buganda teriwo era n'amasiro siga Buganda ga Uganda anti kaka auti tibuliwo bwa kabaka tibuliwo naye Buganda yongensi weri naye kyovula ba ku map yali teriwo bino bya map ya Uganda nnyo si kintu kyakusaaga boleta map kiba kitegeeza oleesa obwa kabaka Buganda nga bweri naye tebuliwo. There is no restoration of kingdoms in Uganda. Era there is no Buganda kingdom. Tosobola kuwaaba, tosobola kuwawaabirwa. Kyovula buli bawandika ebbaluwa nga tosobola kumpaabira.
kwanga bajiwandika ngo bwakabaka bwa Buganda nali ngenda bakuba omusango ayi bajiwandika ngo bwakabaka bagamba the kingdom of Buganda nga bawandikira tugume Gideon nga tibagenda muwabira ekitakirizibwa mu mateeka bandi nyonyodde obwakabaka we buli the kingdom of Buganda where it originates from and bali badde banyonyole etteeka mwe buli yes kwanga tebuliiwo mu mateeka kabaka waali naye bwakabaka tebuliiwo Buganda weeri nga Buganda ne bwakabaka bwa Buganda tebuliiwo bampakanya zeroya bagende banabo baleete egundi zaabwe gye baayisa 1967 ejjawo bwakabaka tebwabuzangawo teri bano boolaba bali mu palamenti abo abaali barwanyira bagamba katujjewo etteeka liri gye bayita repeal b'oripiiringo beero lijjeewo n'olisikiza ki lino kye baali bagezaako okukola mu biseera biri baali bagezaako okuleeta gye bayita regional tier nayo ne bamala ne bagikola ki gyeri naye teyakola naye nayo yali tereeta bwakabaka yali tebuza kati bino ebintu byonna bino amasiro bagateeka mu ministry of tourism and antiquities kitegeeza ki anko kagatu koja antiquities kitegeeza ki ebyobuwangwa tugume nenno ko katebe ko sembereko wali ebyobuwangwa nenno it's a heritage ebyobuwangwa nenno byonna byagenda era biri mu gavumenti ewaffe mwankole tulina engoma gye bayita bajendanwa enene kabaka gyakola ki omugabe gyakubako nga bamutaddeko n'olwaleero eri mu museum wali genda ogijeyo mu museum wanekamocha eri mu museum awo genda gogijeyo ebintu byonna byagenda byonna n'ebyebunyoro byagenda nebyetooro byagenda byonna tebiddangayo bino byowulira nti baleese ebyapa 200 ne babireeta nti bisebuga biri luddawa bivaawa batubule gye biva bagenda mu State House ni baleeta ebyapa byandwanga bya bicupuli Buganda nejja kwongera ekuteeke mu kooti ati kati nze ngabulira amazima mwagala nkole ki gwe ebyapa bijjawa waliwo ekyapa ekyava Buganda bobote nasitwala nasitereka mu State House gye mubijja ebintu byonna kimanyi nti embuga z'amagombolola biki byonna bazungu bagenda ogenda nga babisasudde mengo nga bagisasudde ku bintu ebyo yes babisasula so kati nkyengezako kugamba nti amasiro wadde bagalirako sente n'amasiro muteeka siga Buganda siga bwakabaka bwa Buganda kubanga bwakabaka bwa Buganda yes bagazaayo UNESCO yagatwara UNESCO ekitongole kya gundi kyensi yonna kyekigavunanyizibwako ekyo byobuwangwa kyekigavunanyizibwako kati mwe mwatandika okusaba sente basooka ne basaba sente tuziweereza ku simu kyali tekikirizibwa mu mateeka ne bazitwara nova ku ebyo ne batandika okusaba sente abantu batwala sente awo etofaara awo nakyo nga tekikirizibwa ne bavaawo ne bagenda mu bantu ab'enjawulo ne babasolooza nakyo nga tekikirizibwa ne wajja sente za UNESCO ne wajja sente zaki UNICEF ebyo byonna sente ne zijjaawo nga tekikirizibwa kati olwaliro Katikkiro agamba nti gaawedde olwaliro emyaka 14 naye gagenza okugwa nga gakatwala obuwumbi 13 bwokka naye kwezo nga ne Museveni bamutikudde obuwumbi 4 n'ekitundu bamutikula Museveni obuwumbi 4 n'ekitundu nga ye ng'omuntu kuzimba masiro babula banange batikudde Museveni bane sirabangako president omutikule nga Museveni bane batikudde Museveni ne kuluno kati bakanga mu bukanzu bakanga mu batikule anti kati ata azze mu Buganda era bagenda mutikula anti kakati era bagenda mutikula ntatana gunda ateje bakola nze kubuulira amazima era ne Kyagulanyi akimanyi tagenze Mengo bw'aba agenze Mengo awedde omanyi abatamuteesa baali Baganda bava wano ne bamuwa obutwa ne bamutta obote siye yamutta bwemba nnimba anti abaamuta baali Baganda bwemba nnimba nakyo bakyogereko abalemesa Lule okubeera president wa Uganda
okuvuga ennaku zaali nkaaga mu meka mu 8 baali baganda nebakulira yali Ben Kiwanuka abalemesa Ben Kiwanuka okutuusa n'omulambwe guno gwaleete gulabikangako baali baganda ate bamanyi gye guli naye baagaana okwogera baganda bawano abalemesa Binaisa okubeera pulezidenti okumalako waakira ebbanga baali baganda bawano tebamwetaaga baali bani ne bamutuuka n'okumuyita bweti Mayanja Nkanji ne bamukyusa ne bamuwa oyo Millie Obote yali girlfriend wa Mayanja Nkanji yali agenda ofumbirwa ne bamusindika ku gundi bo bennyini abaganda wano abawano ne basindika Millie Obote ne bamusindika mu America abeere ku embassy ya gundi naye nga diiru yakulemesa Mayanja Nkanji kuwasaani Millie yali Katikkiro ne bamulemesa era Obote n'amusanga mu America ukiraba Teza Kyagulanyi abaganda tebasobola mwagaliza tosobola kwagaliza twali muntu nze ku emengwawo twali ayagaliza omuganda kubeera president emengwawo taliiwo era yegenderezi ogenda kulaba ekiseera ekitali kyawala nga atandise okubeera nga kinyeenya mutwe gundi yafanga anyeenya omutwe bw'ati Binaisa ekisoko murogo alyawo okyokuyaya alyawo akasamba tikaliwo waliwo abarogo aba bulijjo n'emisambwa gya Buganda ejayambanga abazzukulu wa Buganda gyo tegiriiwo ogwasembyeyo gwasazibwa ku Lwokuna negugenda katwasigaddewo barogo ng'abantu ng'abantu abakazi bali awo barogo bali batuddeawo bagira bwe bati balwogoolulwa nkugambye kasooka nga bampita Emmengo sitereeranga olubuto lwekyanga buli lunaku amaaso tegalaba amagulu gonna gasanyaladde nkyasobola okumulaba baroganze tugume Emmengo bandogeraawo ku makya nga nakatuuka bwe bati nga byonna ebijjatu bwe bati mu maaso nali nzeemu okutereera gwelinda Kyagulanyi n'omulaba abadde afunye amaanyi ge ng'agagye ku ntanda y'Obote omanyi Obote yali wa mikisa yafuga Uganda emirundi egyo amaanyi abadde agagyeyo ng'omulaba omwana akikutte kakati banoonyeza engeri gye bamugira ne bibula ne bamuyita Emmengo bw'aba nga yagenze yegendereze bw'aba tanagenda tagenda oyo mwana mugazi kwano Kyagulanyi Kyagulanyi kati awo Kyagulanyi bw'aba tagenze yebale Bobby tugume kati Kyagulanyi ntegedde mugezi yabategedde yandivuddeyo kati gwe yasirisa yagana olugwamu oyawedde nze nkugambye ntobye n'abantu negezaako kwerogolola biganye n'okuva ewagenda olinga bakusamoninze nga bansamoninze neŋŋenda neerabira nze nagenda bambi nendowooza nti munange kaŋŋende sinza kujemera beene kaŋŋende nkole ntya naye kye najja Emmengo ndifa nkiro tobalaba bakwesonyiwa ne beene kennyini naye atyayo Emmengo awo kyokka abasajja bali awo kati gwe mulowooza Mayiga n'avaawo kati awo alina abarogo 7 baalina abamutambulirako Mayiga ng'omuntu bano abatambula naye 7 muri mwarogesa ejjembe likufumita n'oluwulira nga liri mu mugongo muri mwarogesa gundi lijja mu maaso amaaso ne gabanga gali mu kamulale nga tolaba bulungi muri mwarogesa gundi n'akuwunza n'obanga buli kaseera obeera owunze bwoti Mayiga ajja kuloga omuntu okuva Emmengo awo nga mpozi mweno musaaga singa kisoboka ndendangiridde nga kabaka nekisoboka Lwajja kikola tabali bwana olubana abalangira n'abambejja wajja akaana n'akakola kisi agenda okubeera omukuza ng'oba okyalina kyoyogera naye Kyagulanyi bw'aba tagenze muga Katonda ngu banange ngenda kunoonya enkoko ngende wa Kyagulanyi nali namukyawa nga ebintu byagenda mu maaso naye kati ate ngenda kudda ewa Kyagulanyi ne Museveni gwe mbadde mpagira muleke naaba nga tagenze Mengo
nabanga tagenze ejjogo lya Katikkiro nabanga tagenzeeyo kati byebyo amuyayita waaki duli nalaba abaliko bakatikkiro n'abalala bamusiika nabaga bote bagenda ku mwendo ate nze nakugamba nkugambye ekigambo kimu nti bw'oba ogenda Mmengo bwe kennyini weetwala Emmengo oba okiisa embuga era kyali kyavunaanyizibwa ffe abakulidde mu Buganda abantu ba Buganda okugenda ne tukiika embuga ne tutwala amakulu eri beene oba okitegeera n'enkuluze ne tuteekamu akantu kati eno Mmengo etandise okuyita abantu by force nga bwe yayita Tugume eno tekyali Mmengo tekyali Bwakabaka kyenkugambye nti Bwakabaka tebuliyo bakimanyi oyo Mayiga munamateeka akimanyi era amayiti wali nateeka limuteekawo nga Prime Minister Katikkiro etteeka liteekawo Katikkiro aliwo mu mateeka ki anti aliwo mu mateeka ki afugira mu mateeka ki Katikkiro atubuulire teeka ki erimuteeka Mmengo nga Prime Minister era teeka ki erimulagira okulagira Abaganda ekyokukola alijjawo alirina bakukwasanga Ddamula nga Kabaka alamula Obuganda bwe bayitanga Buganda Kingdom olwaleero Buganda aweebwa byoya byanswa mutusonyiwe Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bukukwasa Ddamula ate Ddamula yeeriwa okimanyi ti n'Eddamula bagitwala eri mu museum eri wali Kamosha ate byali bikomyewo etteeka eribikomyawo weebiri kati muyinza kuleeta Ddamula embajjirire ne mugiwa omuntu ne mugamba nti ajoge Abaganda tekisoboka ne Kabaka yennyini bamulimba ne bagamba Ddamula yino teyali Ddamula baagala okukwata bukwasi kye bakutte baliireko ssente Obuganda balyoke babukole kye baagala tukome wano mbyogedde abo bandoga olulogo lwokubiri bandogalo wonna wabadde osinzira okubeera ng'otwala ne Gideon Tugume tugenda kukoma wano bw'omulaba ayambadde gaalubindo olowooza muntu mulamu wabula Kyagulanyi bw'aba tagenze bannange konvoyi ya Katikkiro nga y'amaanyi Kyagulanyi bw'aba tagenze bannange eddabira wa Bobi Wangara ibeene Wangara Cuucu Musota Lukoma Nantawetwa alikukwata kale tukome wano leero tutandikira olunaku olulala akuuma takuumira mpeera Wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka